nkubuuziza nti ke kaseera ak'okujaguza nti tuwangudde oba nedda. Nkugambye era sijja kwerabira bye njogera, teri buwanguzi butono. Obwo buwanguzi bwali bw'amaanyi kubanga ffe tugenda okujja twebaza Katonda nti yakitulengeza. Ewaffe Masaka bagamba nti 2 babibira, 3 basatulula. Kasita olupapula lusukka mu 3 ne gw'otaagala lufuna bajja dufuna. So tibaatuyita naye twasobola okufuna olupapula olwo. Ne tumanya nti balina meeting ng'ate yeesembayo kukakasa validation meeting eya draft ya police yaabwe. Ne tumanya ne be bayise. Naye ffe ne tukuba ebituli mu meeting eyo mu bwangu obuyitirivu. Kubanga baali baga nti bamaze okutalaga eggwanga lyonna. Ffe abali wano si ffe abatambuze ennyo. Tubeera wano kizibu nnyo nti wali otalaga eggwanga. Unfortunately otusanga tuli Canada. Kizibu nti wabadde otalaga eggwanga nakubuze kubanga nabadde ngenzeeko Bulaaya. Twabaddewo wano tubaddewo wano we tuwangaalira. Era nze ebirowoozo byange ng'omusumba. Katonda bw'abanga wakuyigga Bulaaya ffenna tusenguke. Tugende gy'abeera. Nzikiririza mu Katonda ali buli wantu wonna. Nzikiririza mu Katonda agabirira wonna w'obeera bw'abanga yakutumya omulimu. Nolwekyo ntegeeza b'ensumba nti temunsubira babulako nti nagenze kunoonya bugabirizi mu Amerika. Temunsubira babulako emyezi 6 nti ndi mu kutalaga Bulaaya nfune n'ekinaatuyamba tuzimbe ne Pentagon. Naye nzikiriza nti Katonda asobola otuwa obugabirizi okuva ebweru. Naye ate tikinzijja ku mulimu. So mbeera wano. Kati mu kubeera wano bw'ogamba nti okoze thorough consultation mu ggwanga lyonna nga ky'ogenda okwogerako kyanzikiriza nga nze saakulaba siri wa kitalo naye nnyina kyengattako. Bw'oba tondowoozaako nti nnyina kyengattako mu nzikiriza olina ebizibu byonga omuntu ebiri personal. Tutegeregana. So baali balimba nti bakoze consultation. Bwe baba baali tebalimba twabasabira wano omutima mulungi baleete method gye baakozesa. Era mu kulaba kwabwe ekereziya ziri mmeka. Era mu kulaba kwabwe ekkanisa z'abalokole ziri mmeka. Era mu kulaba kwabwe mu Uganda mulimu emizigiti emeka. Bakonsultingako bameka. In fact kyesaayogera mu kaseera ako nti bw'oba oyagala kukyusa setting y'emirembe gye tulina egy'okusinza olina kuteekateeka kasente kawera ebeera referendum. Eteekwa kuba referendum. Awo osobola okugamba bonna baasazeewo bonna baabuuziddwa.